Egimu ku miganyulo Bannakampala gye bafunye mu nkuŋŋaana olwa nnaamu ne G-77 ezigenda mu maaso mu ggwanga y'enteekateeka y'ekibuga etali ya bulijjo omuli amakubo amayonjo, okugoba obukyafu mu bitundu by'ekibuga eby'enjawulo, enkozesa y'amakubo, ebyokwerinda n'ebirala ebyakolebwa okusanyusa abagenyi wadde mu ngeri ezitali zimu Bannayuganda banyigiriziddwa. Abavuzi ba takisi mu paaka Nateete n'abakolera mu katale Busega bagamba nti olukuŋŋaana lwa nnaamu balufunyemu bya nsusso era bano batwadde ensonga zaabwe ssekinnoomu. Bano abagenyi bano abakulembeze okuva mu nsi ziri ez'enjawulo singa kibadde kisoboka bandibadde basigalira ddala wano. Ebyokwerinda okuva Namu we yajja mu butuufu binyiiziddwa, essaawa yaayo tolina w'osanga yadde omuntu kifeesi. Bano bagamba nti okuva olukiiko luno lwe lwatandika bingi bikyuse omuli emmotoka ezibadde zisimba ku makubo ne zinyaga abantu. Emabegako embeera ebadde mbi nnyo ng'omujjuzo mungi nnyo ku kkubo okutandikira Namuŋŋoona, Busega, Kyengera wonna. Kati jjaamu yenna ono w'e Nateete ne Kyengera ne Bulenga abadde asinziira awo wali ekinyusi kya jjaamu awo nga boodabooda zitikira mu kkubo, takisi zitikira mu kkubo, ab'enseenene bazigirira mu kkubo, abatunda ebintu n'abasazi b'ensawo. Abavuzi ba takisi okubadde n'ababadde bakolera ku nkulungo y'e Busega batutegeezezza nti bingi ku bye babadde bakola ku nguudo babadde bamenya amateeka okuli n'okunyaga abasaabaze be batambuza. Nozani mu butuufu ko tubadde bayaaye n'enze ndukusa nkola yanywezaamu tujja mu mmotoka tubeeramu ng'abantu bataano n'ojja n'otuula bw'otuula nekugamba mama semberayo eri n'omulala n'atuula bwe omusaabaze weerina mmotoka erimu bantu enkalo gigaana nonga akaninnya erimu abaki kumba abalimu bonna bazobbi. Bano bagamba nti enkulungo y'e Busega ne ku ttaawo wabadde wafuuka paaka ya takisi ne boodabooda kyokka olw'abagenyi emmotoka zonna ne boodabooda tezikkirizibwa kusimba mu kifo kino. Teziriwo mateeka bavuga makubo teri abamanyi bamanya gye bakolera. Budde buno gavumenti yayambyeko n'ebagobawo olw'abagenyi abazze mu ggwanga neffe tusaba busabye tuyambe abagenyi ne baba bazzeeyo mmotoka ezo bazigobereyo ddala ku kkubo ssebo. Era batutegeezezza nti oluguudo lw'e Nateete Busega ebisasiro bibadde byalusalako ekitundu naddala okuliraana akatale nabyo byayoleddwawo era akadde kano lutemagana nga mukene. Kasasiro abadde e Busega ng'ekkubo lyafuuka wanuwe ekintu ekibadde kivunza koolansi ekigenda ovira koolansi okwonooneka ngoyinza okugamba oba yafuuka kiteezi tibayita ne bayiwawo muyiwe naye ng'olw'abantu abadde bakolera mu kkubo nga bamutuumaawo tavaawo yeeyongera bweyongezi so kati saawa zino ne bw'otuukawo nonoonyawo akaveera akamu bwe kati tekaliiwo. Bano basabye gavumenti bino byonna okubikuuma obutiribiri kubanga ekitundu kyabwe kirabika bulungi akadde kano. Wabula waliwo n'abakukkulumidde gavumenti olw'okutiitira abagwira okusinga bannansi. Era twebaza omukulembeze okweta abakulembeze banne okumukyalirako lwakuba kya buswavu omugenyero yaza bayeze mu ddiiro okubbanga lyonna nga gavumenti erina obusobozi obukikola era n'obusobozi obutukuuma. Tusaba security eno eriweeyo olwaleero eme kuvangawo mpaka kubanga kitulaze nti kisoboka. Richard Mwanje, BBS Telefayina, ageesigika.